Omulwadde wa America. Okay. Omulwadde ndowooza agenda akuba ku matu. Agenda akuba ku matu twagala okwebaza abajjanjabi. Esompe kifaananyi omulwadde awo agenda akuba ku matu era okusinziira ku ndaba y'ebifaananyi bitandise okufubutuka mu America. Omulwadde yeetaaga kubudaabuda. Azaamu amaanyi. Yeetaaga kuzzaamu maanyi si kumalamu maanyi. Kati tuwagire omujjanjabi. So twagala okwebaza omujjanjabi Juliet nti ekisooka ku byatwala omulwadde omusaayi gwali mutono. So kaakati bw'aba afunye omukisa okuddizibwamuko ku musaayi awe twagala tubeera babi. Ojja kuba mu binnyo vumirira ky'olaba. Wakamyona omusaayi gwe gutambuza obulamu ze nalako omwami awo Namboole yagenda muruka negwa kabenje nebakuye omunyiga n'avaamu omusajja yafa alaba. Yalina musiraamu ababeera ku mawulire muyinza okuba mumujjukira yafa alaba. Kakati Chameleone omusaayi gwadde gumuweddemu kati gwe ekyo kitwale nti eyo cupa ate abasawo mu kujjanjaba kuno kuteekako cupa ya musaayi, kuteekako cupa y'amazzi, amakerenda, empiso, byonna nga njogera on behalf of abasawo. Care. Era tugamba omulwadde tulina n'ogamba leero mumuwumuzeemu ku ddagala mubudaabude mubuuze kikyayagala. Eddagala ligaana okukola ne lifuuka obutwa singa omulwadde ajjanjaba taba musanyufu. So ennyingo eyasooka yali yakulaba basawo era ennyingo eyo gye tubaddeko wiiki 3 ezikoze eki zetukubye emabega. Kaakati ennyingo gye tuli kubagiyita kubudaabuda na ssuubi. Ntegedde bulungi. So awo omujjanjabi Juliet Zawedde gy'aliko gyakwasaganyiza ddala era agikwasiza maanyi. Ekinaava sayidize eyo tunaagawulira. For now tsoke tutunuulire tulabe biki birabe obuzibu kulaba mujjanjabi nga ate yeekubira omulanga. Omulwadde amukidde omulwadde. Naye omujjanjabi alaga embeera yennyini naye egenda mu maaso. Yanyumiza emboozi eyanyazaala yajja okujjanjaba. Anyaza ati yafuna olubuto lw'omuko. Yajja kujjanjaba muwala we. Mukoddomi. Nyazaala ate yali ajjanjabira. Yajja kuyambako nti omutabani mulwadde. Kakati omuwala akola tajja eno gye bajjanjabira naye eri mu kuteeka mmere na biki. Naye era asobola okujja n'abuuza buli butya obukulumu eyo from a distance. Maama baamusanga n'olubuto. So abalwadde basobolera ddala okuwonera ddala. Wabula Juliet Zawedde webale kujjanjaba. Naye totuddiza omulwadde nga mulwadde. Naye kyemmanyi America oyo tetera mukola bubi Chameleone. Nteteerera ddala mukola bubi. Kampala ono yalina obuzibu. Simanyi nga gyetusinza kukola n'alilocatinga. Agira abeerayo. First of all wane era talina kyakolawo. Ebivulu bya Christmas byabimuyimbira. Michael yabiyimba ye. Yabiyimba. Kyali kitya? Simanyi. Michael webale omutima omulungi ogwo. Yogo kubeererawo. Amaye omuntu aba mulwadde yeetaaga okubeererawo. Ayimbayo kimu. Bwe yayimbayo kimu abantu bagamba era kyo ekyagundi ekisinga okubeera famous ekya Sheraton ekya Balaam abawagizi bagamba katusabe oba gwe twagala kale obadde oyagadde naye batuwe musuuza era Eddie Kenzo ye yakiyimba. Michael tebamukkiriza wano. Aika yayimbako ko ebyasooka abagizi ne bagamba abakyo ne bagamba nti kiri oke. Ate kiri oke. Era Kenzo ye yakiyimba. N'abayimbi mwe bale kwasaganyizaako. Kirungi nnyo ekyo n'omulwadde eri agezaako okulwana is fighting for his life. So ka video ako kuwola osobola okazaayo kye tuliko ekyo omusawo kyagamba nti he is fighting for his life. Ekyo kyolaba ekyo he is fighting for his life. Kyekyo ngo kati kwa akafaana yaliko oxygen nga alwana. So eno mucheru ye oxygen eno mu black ye mulwadde. Alwana okulaba nga ali coveringa. So tweyanze ego. Oba bwekuba relocating oba Zawedde yakomewo eno. Ate bawa. Baya tusobodde bawa gira alinda mbaye mu kibuzungu muki. Bad black yatunyinyonnyola. Abantu abo bategeera. Kati no abablaza we. Ono mwannyina. Era omugamba bugambi this is my brother, this is your brother-in-law. I'm taking care. Mulyo bakwocha abazungu basiru bwe bati. Era badaka yali akyalina oli omulenzi oba Sky atali ono.
era yamutwala na meeting pata nawe business pata tata wono ekito kibebi ne bamugamba wa mugambo oti ana mugambo oli muganda wange era nga agenda yoko mu kisenge ekiro n'alaba ku mwannyina n'amubikka n'ateekako neeti era ng'oliba wamulinze eri mu buliri omuzungu era nga wamala ddayo kataddeyo ng'awunya mukene ate babadde balya so kino kye tuliko kale ebyo nno byebyo njagala okwebaza naye abantu abagenda ku bifuulo ebibiri